Nterekenya mabyange bajinsiba ko bajitwala nakati nonya sitereranga kwaniriza nnyo ku television ABS ekuwummuza ebirowoozo nze Anne Mungoma nziramu era okutegeeza nti nja kuba nkutuusako program yo naamwatulira ina eyo omuntu gweyagala okwatulira ng'olina ebigambo by'oyagala omutegeeza kusaba wandika ebbaluwa yo ogireeta wano ku television ABS tujja kuba nga tugisoma era tuyite oyo gweyagala okwatulira ajje wano tube nga tugimusomera mbasaba temusubwa Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne ssaawa 8 ogwa Sunday mweraba nnyo abalungi abatulaba ku ABS TV television ebawummuza ebirowoozo era mwenna abadde balindiridde program yammwe naamwatulira buli lwa mukaaga ku saa 3 ez'ekiro era omwanjuzi waayo nsigala ndi Anne nga bulijjo nga nyongera ddala okubajjukiza nti program eno etuusibwako Sheikh Zayed asangibwe Mutundwe ku University. Sheikh Zayed agoba amajini emisambwa emizimu abalina agazibu abanga akulombera dduwa noba ng'otereera ebyo ebizibu byonna n'obivuunuka era nga njagala okutuusa okusaasira kwange eri family ya Patrick Andrew Patrick Luwandaga eyafudde olwaleero bambi mukama abagumye era abayise mu bulumi obwo bwe muwulira essaawa zino n'omwoyo gw'omugenzi aguwummuza emirembe. Sejja kwerabira ekivulu kyaffe ekivulu ekya ABS nga 26 kigenda kyengera ekizimba kigenda kyengera ekivulu kyaffe kigenda kubeerayo nga 26 abawangula ticket mujja zikima ku lunaku olwo ku ssaawa 3 ez'okumakya temujja nga 26 tezinnatuuka era nga bwe mumanyi tujja kuba tubalinze abagegenya mugegenye abagegenya omusumba yiga mugegenya ayagala okungegenya oba okugegenya pista tuyena gwono oba nga wepikidde oba nga wewangulira ebirabo nga pichi ez'enjawulo eziguliddwa abasponsor abalungi aba ABS TV. Njagala okubategeeza abantu baffe abalaba program eno mu nsi ez'ebweru nawana ababa batabasobodde giraba mu week nga mugirabira ku mukutu ogwa YouTube ku internet nti tulina link empya era mukadde katini eri tugenda kuba nga tugiggalawo naye ng'ogituukako oti empya era ogenda ku YouTube n'oteekamu ABS TV Uganda nekuleetera ekigambo ABS okwo kwennyini kuwonyiga nereeta drop down eza videos kati eyo video esooka bw'ona oginyigako ku mukono gwo ogwa ddyo waliwo akasale akatunudde wansi bw'okanyiga kajja kuleeta ebigambo bya blue yeyo link empya gye tuliko era bw'oginyigako bw'otyo ojja kufuna videos empya zonna okutandika ne weekend etandise zonna kati zikasukibwa eyo nekadde tujja zireeta kubanga mbagambye eri link tugenda kuba tugiggalawo eya YouTube naye nga video zonna mujja kuba nga muziraba ku link eyo. Njagala okutumira mwenna abali ku ABS TV sawa zino ntumira abayentoloko abankubira essimu nga mulaba program eno abe 40 Mubende Mityana Kasese yonna eyo gye musinzira okubanga mulaba ABS TV ne tugenda eyo Soroti Mbale Gulu banaye mukola kyakabi nnyo mwebalire ddala. Njagala okutumira Janat ow'ekiwatule sejja kulinda kumpeeza ka message naye leero nange nkulozezaako era nentumira Agi bambi mukama akusuuse obenga owona amangu ddala kubanga eri abantu eri ku base abakwetaaga okulabako. Kale siba lwiseeyo tugendagenda mu maaso naye nga sinnabakwerabira program yammwe eyawasituka finals za Lwakubiri olujja era bannange mudduke bunambiro ebirabo bya ssente nga bingi anaawangula ajja kuba yeefunira ettu muyinza okukebera ku program ya wasituka ku Facebook page eya Jackstia wasituka obenga osobola okwetaba mu mpaka zino eza finals ez'akamalirizo. Kale kakati nga maze okutusomba kubo bonna nga bwe mbutuusizza ngenda kusoma ebbaluwa yange y'olwaleero yennyamiza era ekwasa ennaku naye bannanga bannayuganda oba lwaki temweyagala n'obeerawo ne munno ate gwe ng'omwagaliza kibi ate nga munno yakikoleredde obunanfunsi oba obulyazaamaanya bususse naye nga tugendagenda mu maaso ngenda kuba nsoma ebbaluwa eno begikwatako bajja kuba banneegattako edda naye nga ngenda kusooka nsoma ebbaluwa nga bwe nagifunye mube nga mutegeera ekinjogeza ebigambo
byensoose okwogera. Kale abalabi baffe abalungi olwaleero luno nga sinagenda wala njagala okubategeeza nti ebbaluwa eno yawandiikiddwa omukyala. Omukyala oyo yitibwa ajja kweyanjula. Nze kansoma ebbaluwa era bwe naagisoma njagala kibe kyakuyigirako eri abo abatanatuuka mu kintu ekifaananako bwe kityo oba okulabula eri abo abasinkanye abantu abafaanana ng'ono ali mwene ebbaluwa gwe ngenda okuba nga nsoma. Anayagala okuteesa bambi tokuba ku simu yange. Bw'oba osobola weereza message ku WhatsApp oba message ya bulijjo, naye bw'oba oyagala kuteesa okuba ku line za studio kubanga eyange mba sijja gikwata. Kale omukyala awandiise ebbaluwa ng'agamba asaba buyambi. Omuteesiteesi wa program ya Naamwatulira kulamusizza nnyo nnyabo. Tusiima nnyo empeereza yammwe. Ononsonyiwa okubanga empandiika yange si nnungi si nsonga naye munnange nina ekizibu ate nga kinsuza seebase. Amannya gange nze Nalukenge Maureen ndi mutuuze wa Ganda. Munnange nagula plot yange ewa Kiso nga onootera okutuuka e Kakiri okuliraana amasomero Mount Olive ne St Charles oba ku LCS Sebbi ku Mwami Bukenya Charles era nanzikiriza okwesalako ku kyapa kye. Abaali baguza amataka ndowooza olulimi lwenjogera kati mulutegeera. Nina mukwano gwange ng'erinnya lye sijja kulyogera olw'okuba nti bwe mala okusoma eno ebbaluwa tujja kuba tuyamba n'omukyala tajja kwetegeera. Kale era bw'anaamulaba ajja kutegeera kandi yogere. Nina mukwano gwange erinnya lye Morgan. Yaŋŋamba akola ku lands. Twagendayo ffenna nampa amagezi bagendayo bonna ku lands. Nampa amagezi nti nsooke nfune obwannannyini ndyoke nkulaakulanyeewo we yali aguze. Kati bwe namugamba nti sirina ssente ye naŋŋamba nti tusooke tufune transfer form mbeere n'empapula zange oluvannyuma bwe ndifuna ssente ndikyusa ekyapa ng'aleeta empapula n'aleeta empapula ne tugenda ewannannyini ttaka ne tukyusa empapula n'obufaananyi. Morgan bwe yatwala empapula ku district ewa Kiso bwe yakomawo yaŋŋamba nti bamugambye tebakyayagala muntu atambuza kyapa n'atakijjuza ate nga nze nali sirina zigenda kukitambuza nga talinawo ssente bulungi zigenda kutambuza bipapula ebyo bye baali bamugambye abe nga abitambuza. Yaŋŋamba nti neewole malirize lumu nti mu lands bamalawo $68,000 ne tuteesa ne zaanankolera $15,000 ng'atandika okutambuza ensonga. Wayitawo ennaku ne tugenda ewannannyini ettaka n'atuwa ekyapa kye. Morgan agenda asaleko ekyange. Yatuwa ennaku 2 naye ebbanga lyawera emyezi. Yali abagambye nti mu nnaku 2 bajja kuba bamaze okusalako ekyapa ekyo baye nga bafuna ekyabwe naye ebbanga lyamala emyezi ng'amubanja ekyapa kya muzeeyi oli muzeeyi gwe baali baguzeeko ettaka. Okukimpa nga aŋŋamba nti registrar
ajja kumala kukisainingako. Registrar ajja kumala kisainingako n'amala n'ansaba balance eyali asigaddeyo ow'emitwalo 4. Yali amuwaddeko ku ssente ze yakoleranga amuwaddeko emitwalo bwegiba 15 abamuwaddeko 11 ng'asigadde abanje emitwalo 4. Nazimuwa n'aŋŋamba agenze kireeta naye bwe nakimubanja yaŋŋamba nti waliwo mukwano gwe eyagenze nakyo mu mmotoka. Bwe namulemerako tugende babiri tukinone yanzija egganda n'antwale ebusiika n'antuusa mu maka omutaali muntu n'omu. Yavuga n'agenda ku dduuka erimu mbu n'abuuza mukyala we eyamugamba titamanyi gyali nyini mmotoka. Ye n'aŋŋamba nti alabika yamutwala mu maka temuli muntu, n'amutwala ku dduuka. Omukyala gwe yasangayo ye mogana nnyonnyola omukyala ono nti oli ye mukyala w'oli gye batasanze muntu. Kati ate ye bwe yajja mu mmotoka yannyonnyola omukyala ono nti ye yaŋŋamba nti alabika agenze ku musawo muganda kuba bamubbyeko emmotoka ye. Kakati emmotoka gye babbye yeerimu ekyapa ky'omukyala. Nagenda okulaba nga biri biti nga katulabe nga byayogera tebikwatagana. N'ekirala neeyongera okumulemerako awo n'aŋŋamba nti bw'anaafuna ssente ajja kuzinziriza mbu ekyapa kyamulema okutambuza. Kyokka ne transfer form yazirina obuyinza bwonna twabumuwa nze ne landlord wange. Kwegamba kati kyendowooza nti okusinziira ku mutima gwe yandaga ekyapa kyange yakibba era tannakisazaamu. Essaawa yonna egenda nti essaawa yonna agenda kisala kuba ebyetaagisa byonna abirina. Awo wensaba obuyambi okuva mu bantu. Ate omwami ono alina n'ebyapa by'abantu byewolerako ssente ng'abakakasa nti agenda kubibakolera transfer. Engeri gye yeeyita omulokole abantu kibangwira okumwesiga okumukkiririzaamu. Neyanzizza nnyo mwenna n'omusomi w'ebbaluwa nkwebazizza. Amasimu kwegali na buli kimu nja kuba mbibawa naye abalabi baffe abalungi kwegamba omuntu yawandiise n'ebbaluwa ekisookera ddala okulu mukyala nga bwe mumanya ssente y'ekikyala asonze akasente ke aguze ploti ye. Gwe akwesize gwe yeeyita omuntu wa Mukama omulokole akuwadde ssente ze ate ozimubbyeko. Kakati amateeka bwe gakukwata era muntu wati oba omuyita bubi mmanya mubi sigenda balwisaayo ngenda kusaba mpumulemu katini nga bwe nfuna abantu eno ebbaluwa beekwatako mbe nga mbakutuusaako tube nga tuwaya. Tukyali program namwatulira nange Ann era nga agisponsoringa ye Sheikh Zaid ow'Emutundwe. Katukomewo abalabi baffe abalungi. Abana n'endwadde sisinkana Seke Yusufu Zaidi asangibwa Emutundwe ku University. Amaleko gakulemeddeko amajini gakusumbwa tolonza tuukirya Seke Yusufu Zaidi okumanya ebisingawo. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala ashraf anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Abatula kutibia fene ngazi ABS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya kitwa Sheikh Yusufu Zaidi ngasangibwa Mutundwe ku University. Sheikh Yusufu Zaidi ngankosi kitabu kyaffe kya Qur'an. Ndi doktor nkosi kitabu kyaffe kya Qur'an. Abantu bangi mwina amajini, mwine bitabo, mwine byokola mbikwata. Abali eyo ngononyezeza bilibuze. Ononyeze emirimu giganye. Sente tukuyisa buyisi mu ngalo. Inshallah jamunja kulombera dua akabani kanyoke kunutu tusome
insha Allah nogenda okuvaawo mu mwagala yakusoma mu nyumba akomyewo amanya mtu wa Sheikh Yusufu Zaidi esimu yangerezo 752 95 43 17 neziro 772 17 5 mukaga 072 waza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunga 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 kwatagana abantu mwenna fe twafuuka abantu twafuuka family ABS TV bambi tukwatagane twesange ku Freedom City nga bulijjo security eri tight ekifo kirungi enkuba newetonya tetukuba so tusinkaneyo ku Freedom City ABS system they swear run it good life naffe tujja kubaayo nalo ulibokweta wakola omuliro bwekukwata bongo sanuka yagala nnyo kunyigo baka munyingo yatandika mpulapula ng'esaga kati mutuuza kujja simula era nga 26 Novemba tukunanye ku Freedom City bakuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 tusobowereza abo live ku stage n'abayimbi ba Uganda bonna ne ba comedians abalina omutima gwa ABS TV tosobola okuwangula ebirabo ate Sheke Bumalu enansala kunanga mu stage ataddewo pikipiki okisa eri oyo anagegenya presenter yenna n'amutuukiriza kusa kujja Timbowa ne ataddewo pikipiki olwo abawangula abalondoola n'abasabirwa lwe banawo obujulizi live nga 26 Novemba kivuye kumalako stress ABS TV ebakoola ku Freedom City tusisinkaneyo. Oh my God, leta property yo bagikulangire ku mikutu gyonna kubwerere Munnayuganda munnange olina byotunda naye nga bibuliddwagula weekwate aba Trust Weekend Real Property Estate ye kampuni yokka evuddeyo okolaganirwamu ne ABS TV okunoonyeza abaguzi abagula property yo. Olina nnyumba, olina mmotoka, nandiki farms gyotunda oba ttaka lyotunda toteekeddwa kulonzalonza leta property yo bagikulangire ku mikutu gyonna kubwerere. Oh my God, leta property yo bagikulangire ku mikutu gyonna kubwerere. Jukira nti akasiimo kaabwe okabawa omaze okutunda okumanya ebisingawo kuba ku ssimu z'olengera ku screen yo basangibwa ku Lubaga Road ku kizimbe Access Building okuliraana essundiro ly'amafuta erya Olex Energy opposite Sujuvalo Hotel. N'olwekyo weekwata aba Trust Weekend Real Property Estate olyoka omanye lwaki enkoko tezirya kyaggulo. Mukulu Tamale ABS ebaddewo ebbanga tubalwanyisa kalondoozi n'omulwanirira naddawo ne bakuba pasita Yiga n'omulwanirira naddawo kakati kirimu amagezi omuntu ogenda kulonkia ABS nga 26 kirimu amagezi nnyo bw'oba oyina mujjawo nga mulogo n'aloga olubuto lw'oluzadde oyina oddulaga oyina okulaga omwana tugenda tulaga abasajja bano abalina effitina omuvubuka oyo alina effitina n'ebyenda bimwetokote kuba kati ensi egenda kasita oba n'effitina mu nsi ensi ogikungula na fitina omuntu yenna ayagala ne bw'ataba nga alaba TV fenna tugende ku kivulu kya ABS atagende ku kivulu ketulage abasajja bano abayina emitwe abayina ensujju abayina ensuusuuti abayina engalabi nti effitina tekola atajje ku kivulu kya ABS bakubaka bw'omuwa ajja kuba afiiriddwa kinene era nze sitageera mu bivulu kubindabamu nekino nja kukibeeramu kuba kya lutalo ogenda kubeerayo etuwangula lutalo wasaanawo negundi mwalitaddewo n'ekirabo ekyakalondoozi omusajja oyo abeerere eddala ewuwe mu ofiisi ye enjoka zimutokotere eddala omuvubuka oyo yali atwala fenda tugende mu kivulu kya ABS okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 osobola okuwangula ebirabo anti Seeka Bumalu naye ataddewo pikipiki bokisa eryo y'anaagegenya purezenta yenna n'amutuukiriza kw'ossa Kojja Kimbowa naye ataddewo pikipiki wabula ate Hajati Mayanja naye ataddewo pikipiki ate Senaki Waffles Manufacturers naye ataddewo pikipiki olwo abawangula abalondoola n'abasabirwa lwe banawo obujulizi live nga 26 Novemba kivuye kumalako stress ABS TV ebakoola ku Freedom City tusisinkaneyo.
abalabi baffe bakulisaayo nnyo mu kuwumula okwo era nga tukyali ku puroguramu yaffe naamwatulira ng'olwaleero nina omugenyi mu studio ngenda kusaba abeeyanjulire ntyoke tugende mu maaso n'emboozi yaffe ekwata ku bbaluwa gye nva okusoma nyabo tusanyusa okulaba mu studio nsaba oyongeremu ku ddoboozi abatulaba basobole okuwulira. Amannya gange nze Nalukenge Maureen ndi mutuuze w'Egganda. Ekindeese ku pulogulaamu eno nsaba buyambi okusinziira bwe muwulidde madamu bw'asomye ebbaluwa yange. Mukwano gwange simanyi oba yankipula kubanga olwedde bye yankolera byonna talina kye yankolera yannimba. Okay. Kati soko osimba wakati tusanyusa okukulaba kyenjagala okumanya omwami mukwano gwo mumaze ebbanga nga mukolagana? Ennyabo. Mukwano gwatya? Kale twakwataganira awo mu Kampala naye nga mmanyi nti akola mulandisi era nga ndaba atambuza ebya. Asula kumpi n'ewammwe? Ennyabo. Mulirwanaawo? Ennyabo. Era nga ndaba atambuza n'ebyapa. Asula Gganda? Asula Gganda Nnyabo. Nakati asula Gganda? Ennyabo. Omanyi waasula? Manyiwo Nnyabo. Mufumbo? Mufumbo Nnyabo. Tugende mu maaso. Kaakati bwe namala okugula poloti ne tugendayo ne tugirambula nampa amagezi naŋŋamba nti tusooke nfune obwannannyini okuva ku nnannyini ttaka. Ne mugamba nti sinafuna ssente zitambuza kyapa. Naŋŋamba nti nedda sooka ofune empapula obeere nazo oluvannyuma w'oliyagalire okutambuza ekyapa olikitambuza. Transfer form. Kakati ne tumaliriza n'aleeta empapula ne tugenda ewa landiroodi n'asayiningako obufaananyi ne tubuteekako n'abitwala ku disitulikiti. Bwe yakomawo n'aŋŋamba nti watuuse ku disitulikiti bagambye tebakyayagala muntu atambuzaako kitundu n'atamalaayo kyapa. Disitulikiti ewa Wakiso? Wakiso. Ne mugamba nti kaakati ŋŋenda kukola ntya siinaawo ssente. Nanga nti nkubuulira amazima ssente ezikola nga tempuliza bukozi emitwalo 68 gimala okukola ekyapa. Transfer. Naye nze ez'obukozi onompaayo z'onooba osiimye ne tukkiriziganya emitwalo 15. Kakati n'atandika okutambuza ekyapa nange ssente nenzifuna. 15 ng'akusaliddeko oba yakugamba yezaakolera? Yezaakolera zino 68 zigenda. Nsibako bagitwala nakati noonya sitereranga. Kwaniriza nnyo ku television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Nze Anne Mungoma nziramu era okutegeeza nti nja kuba mutuusako program yo naamwatulira buli wa mukaaga ssaawa 3 ez'ekiro neeteddibwamu ku Sande ssaawa 8 ogw'emisana. Gwe wenna ayina eyo omuntu gweyagala okwatulira ng'olina ebigambo by'oyagala omutegeeza kusaba wandika ebbaluwa yo ogireeta wano ku television ABS tujja kuba nga tugisoma era tuyite oyo gweyagala okwatulira ajje wano tube nga tugimusomera. Mbasaba temusubwa Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne ssaawa 8 ogwa Sande. Mweraba. Obadde sorry banaye munatusonyiwa olw'obuzibuzi bw'obadde butuusewo naye tubugonjodde. Ogambye nti yakusaba emitwalo 68 gyakutambuza kyapa ku district egy'obukozi gyo egijje 15. Okay. Kaakati n'atandika okutambuza ensonga. Ennaku bwe zaayitawo naye tugende ewa landiroodi n'atuwa ekyapa okusobola okukitwala tutemeko ekyange. Yali agambye nti tukijja kumala ennaku 2 naye olwedde kyalwayo. Kakati oluvannyuma nenkimubanja nakimubanja n'akindeetera naŋŋamba nti registra yamaze okusayiningako ku kyange ekyamuzeyi kye yava akimpa. Kakati ekyamuzeyi bwe yakimpa nembeera nakyo nentandika omubanja ekyange. Bwe namubanja ekyange naŋŋamba nti kyawedde muweereze ne balance. Nga wayiseewo bbanga ki? Wayiseewo weeks nga 2. Nagamba ekyapa kyo kyawedde. Nemuweereza balance yali yabulako emitwalo 4 naŋŋamba nti akiggyeeyo. Kati bwe wayita ennaku nga 3 nenkimusaba naŋŋamba nti mukwano gwange yagenze nakyo mu mmotoka asula busiika. Neŋŋumiikiriza bwe wayita ennaku nga 3 nemugamba nti ekyapa
natambula nentuuka yeewuwe nangamba nti akati tugende ffenne busiika ekyapa tukinone ne mugamba nti kale nakuteeka mu mmotoka ye nanvuga ne tugenda ebusiika kakati bwe tutuuka ebusiika twatuuka mu maka mu butuufu saalabawo kabonero kalaga tumubeeramu abantu ndowooza baali babeeramu naye tebaaliwo okuva ku makya kakati naŋŋamba taliiwo ate nga bwe twali tuva ewaka yaŋŋamba nti waali twabadde naffenna tuteekwa omusangawo kati bwe twava ewaka nga taliiwo nantwala ku dduuka lye yaŋŋamba nti lya mukyala we oyo mukwano gwe ne tutuukawo mukyala we n'amugamba tamanyi bbaawe gyali nga n'essimu teriiko najja mu mmotoka n'abiŋŋamba naafuna ewa mukwano gwe omulala era wantwala era yebusiika kati tuba tutambula naŋŋamba nti nkubuulire nti mukwano gwange ono nti emmotoka eri gye walaba baagimubbyeko naye ayinza erimu ekyapa simanyi oba emmotoka ekyapa kyabakibbira mu mmotoka naye nga yaŋŋamba emmotoka ye engeri gye baagimubbyeko alabika ayina we yagenza okwetaasa ku musawo omuganda kakati ne tuvuga obwongo bwange ne bwongera okukyankalana nga ndaba mbuzaabuza batwasimbula ewaka nga ŋŋambye nti oli gyali ate okutuukayo ng'essimu ze teziriiko n'emmotoka baagibbye kale awo ne nnyongera okumulemerako kati nina mukwano gwange omu gwe nakozesa ne mugamba nti nkubirira ku mwami ono n'amugamba nti nze oyo omukyala mumanyi nti eno okuba alinga maama wange nti bwe naaba nfunye ssente ze nja zimuddiza naye nze ebyekyapa bye byannema ate nga yali akugambye kyali mu mmotoka yooli yaŋŋamba nti yakijjayo kati awo abampuliriza kyesitegeera bulungi mbadde nsaba kunnyamba okay kakati bannange abalabe baffe abalungi nooza story yonna mugiwulidde n'omwami Morgan omwami oyo ayinza okuba kati akitegedde nze obadde nkubira essimu ngambye era abadde busiika nga alina ebintu byabaddemu era bya misango naye olina akantu koyogedde mwamwesiga olw'okuba nti nno munnaddiini mulokole kakati guno Morgan bw'oba olaba ABS guno already guba musango ogwa fraud kakati nga bw'onyinnyonnyodde nti otya ebintu by'okukontana ne poliisi mbadde nsaba mukwatagane n'omukyala obe nga omuwa ebintu ebibye abe nga takubanja ng'omukono gwa amateeka tegunnaba kusikayo gy'oli naye nga mukyenjagala ngenda kubaako byenjagala onyinnyonnyole Morgan wasembadde omulaba bino ebintu byabaawodde emabega mpezezza emyezi 2 nga Morgan sikyayogera naye nga ne bwe nkuba essimu ye tagikwata okujjako nga muwadde muntu mulala ye ayogera naye ng'essimu bw'omukubira essimu ku ssimu ku nnamba endala agikwata eyiyo tagikwata kati bwagikwata agamba atya teyeegaana agamba nti amanyi naye bw'anaafuna ssente ajja kuzimpa kati ate kyenneebuuza ekyapa kyafuluma kakati ate ssente ajja kuzimpa kati awo wakati sitegeera kazannyo kikazannya ako nonsonyi okubuuza oli mukyala mufumbo ndi mukyala mufumbo baawo akyogerako ki lwakiyita sinkana Morgan ng'omusajja n'omusajja bba wange ne mu kuwandiika ebbaluwa eno nakimugambyeko akimanyi era kwega yanenya n'agamba naye Morgan kwegamba naŋŋamba yiiye engeri gy'ofunamu polotiyo engeri gy'ofuna ekyapa kyo genda mu mateeka gakuyambe kakati kale olinako wawandiise mu bbaluwa n'ogamba nti Morgan abantu bamumanyi nti no afuna ebyapa by'abantu n'abyolerako ssente kubanga nange nga akyatambuza ekyapa kyange ayina we yaŋŋambira nti ayina ekyapa ky'omuntu kyalina nti nfune mukwano gwange atuwe akakadde tumuwe ekyapa nga kya muntu mulala kati ate bwe ndaba byeyankoze ku kyange manya nti nno n'ekyange ayinza okuba yakijjayo nga nakyo yakyewolerako ewalala kakati bannaye kambuuze tewafaayo kumanya nyini kyapa yali ani kiyali ayagalako akakadde ye yali agamba nti akikuleetera omufunira omuntu amuwa akakadde tweyambe mu buzibu obuliwo naye ng'ekyapa saakitunulako naye nga singa nakkiriza yali akiyina naye nze nali mmaze okumugyamu obwesiga okusinziira ku byange manaye Morgan ng'oli musajja wa ttagali anyway
kale ogambye wasemba kwogera naye emyezi 2 emabega myezi 2 giweze nakugamba nti agenda kuddiza ssente zo yakigamba mukwano gwange yamukubira essimu nga alowooza nti tulina woofiisi emu mwe tuli nga njagala amuggyemu ekituufu naga nti simwegaana mumanyi naye nze bwe naafunira ssente ze nja zimuwa ne landiroodi wange nagendayo naye naamukubira essimu naamugamba nja muddiza ssente naye kati kyesimanyi essimu yange tagikwata essente tansisinkana nti twogere ate ekyapa ŋŋamba kyafuluma kakati ssente aba mpa zaki ng'ate ekyapa kyafuluma ate nga kiri mu mannya go weebale nnyo kati ekyo kyenneebuuza bannange mbadde nsaba kunnyamba kakati byonna kambikubuuze kubanga era obuyambi bwe tukowoola era bugenda kuva eri abo abawuliriza puroguramu eno kyenjagala okumanya bwe yakugamba okuddiza ssente nti ye ebintu byabivuddemu nze mukulaba okwange kirabika kyali kitegeeza nti nekyapa takijjangayo alabika yalina ekizibu neyeyambisa ssente zo yakuwa ekiseera bwanazikuweera namugamba tusisinkane tukole ekiseera ekyo naŋŋamba nti bwe wali ompa ssente zo twakole endagaano lwaki oŋŋamba tukole endagaano nga ŋŋenda kusasula bwatyo bwe yaŋŋamba kagamba yenu ebintu byakifere goge mazima bananga balabe bafe abalungi era mbadde njogera wano nankubirako kale ekyengenda okukola nja kuba nkubira ku Morgan alabika mweteefuteefu okubanga atunnyonnyola ddala ekituufu kyali ki naye ng'ensonga ez'ettaka zikutte wansi ne waggulu ate nga zisibya omuntu okuwa ssente ze nga weetadde mu kifaananyi ky'okumuyamba ate n'omunyaga omulimbi ekyapa kyavaayo ate oyagala muddiza ssente kati amazima gabeerawa singa omukono ogwa etteeka guba gukukutteko oba ogenda kufiirwa ekitiibwa kyo kuba abantu abamu bagamba nti akola ne mulanzi nga takola nayo nga babulooka babeerawo wabweru kubanga omuntu akuuma ekitiibwa ky'omulimu gwe tosobola kukwata byapa by'abantu nobeera ng'obisingayo ate gwe obifunemu ssente amazima gonna era tujja kugamanya kubanga Morgan ngenda kubanga mukubira essimu tuwulire kyanaaba ayogera gye tuli ndoza kamukubire mukadde kano engeri gy'abadde ankubira tulabe kale abalabi baffe abalungi tukyali ku program namwatulira tulina omukyala gwezamanya Maureen tulina omukyala Maureen eyabbibwako ekyapa kye era empapula z'ebintu ebyo z'ebipapula ebyettaka nga bwe byagenda bwe bityo bwe bifaanana bye mulaba ssaawa zino ku screen byajja Morgan byazzaamuwa byasansanyirizzaamu ssente ne byazzaamu nnyonnyola ebigenda okukolebwa plot number yeyo ne block number plot number yakulaga yo yakuwa ebyo yabimpa nyabo eri mu manya gani block number eri mu manya gani ga Charles Bukenya landlord wange bino okay eno ye gundi ya landlord wosi eyo kati awali plot wewawe bali bagenda okusalirako anti tuliranaganye ettaka lya landlord muliranye bwenti okay ogambe diriwa eriko ku Mount Olive ne St Charles ga amasomero gominga bugaliranye ng'ogamalako bwoti wewe wenyine okay kale abalabi baffe ebipapula by'ono omukyala bwe bityo bwe bifaanana ebimu ku mwami Morgan byazze amulimbalimbirako ng'amulaga yeefuula nti ebintu bitambula ate ng'ayagala munyaga bunyazi naye bagamba buli omu abaako n'okuguka mu mulimu gwe era nga nsuubira nti ssaawa zino abatulaba eyo abali ku program namwatulira
era kuliko ababimanyimanyiiko abajja tuwabula tugenda okuva wano nga tufunye ekituufu kyeki naye Morgan bw'obanga oli ku TV ng'olaba n'amwatulira oba yenna amanyi Morgan kwegayiridde laba omukyalo ono mutereeze embeera ng'embeera tennasajjuka kubanga naawe okimanyi nti kyewakola kikyamu ne mmateeka kikyamu watya nga ne mu lands tokolayo era n'osibibwa olw'okweteeka mu kifaanani eky'omulimu ekyo kitongole kya gavumenti okwonoona erinnya lya gavumenti kikusibya okulimba omuntu tomufunidde ekyapa ate omuddize ssente ebyo bonna bulimba bikusibya era bw'obanga oli ku TV Morgan noonya omukyalo ono amangu ddala mube ng'ensonga ezo muzigonjoola kaakati abalabi baffe abalungi kyengenda okukola olwaleero sigenda gaba tiketi naye olw'okuba nti no kino ekintu kiri technical mu ngeri yakyo ngenda kuggulawo amasimu nga tumaze okuwummulamu era mube nga mukuba omukyalo ono afuna okuwabulwa anaaba tasobodde kuyitamu beegayidde temukuba ku simu yange mukube ku line za studio anaaba tasobodde kuyitamu ojja kunkubira oluvannyuma anaaba alina amagezi tulabe nga tuyamba omukyala Maureen katuwummulemu tunywemu ku lwendo lw'amazzi era tukomewo n'ebbaluwa yaffe ey'olwaleero owe mujebale kale dadi nawe jebale kali lonchi wagitegedde eyaki ya ABS negimanya ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi kwa olubereberye wetwalonkingira TV ABS television wano ku Freedom City kaitirira banange ku mulembe gwani gwa Ssekabaka Daudi kwa are you know me onayoja nedda kyangamba nti oli mulamu bulungi hukamala ku mulembe gwa Kabaka chwa ABS yaliwo ene yakatandika omwaka ogumu TV gye weerabidde nanto nno mama ikulabu ku kisipidi ate ekintu bwe kibanga gye kiri kigaana okula era lonki esookedde ddala nga tuweza omwaka gumu eri ku Freedom City ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'ekumi n'ogumu eneryemu amanya 12 akali 10 ddala omusoga akoba atya 10 ndala kyekyo kakati no katulaba akyabeereyo nga naffe kennyini gyetuli kibwatuka ekirongo kibwatuka ngabi mukaga November tugenda kwera ali ku Freedom City ne ABS TV uje tubeereyo uli muwagizi ogiraba ekunyumira jangu tubeereyo ngabi mukaga November ABS ku Freedom City yendinyo Mbakora mwena ku Freedom City ngabiri mukago ogwe 11 lugenda kwerwa mukaga tusaleko ku Freedom City nga launchinga ABS TV yafe yakabi nange ngenda kubayo nguba kube gonna ratata toswa Yes TV yatandika pulapula ngesaga kati mutuuza kujja simula era ngabiri mukaga November tukunanyira ku Freedom City bakuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo ebi oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo kulisaayo nnyo mu bulango obwo abalabi baffe abalungi abakyali ku programu yaffe n'amwatulira tugenda giwumbawumba naye nga sinaba kugulawo line z'amasimu ngenda kubaako ebintu byembuuza mukyala Nalukenge bino ebintu byonna bwe byatuukawo wagendako ku poliisi yaba poliisi nagitya kubanga amagezi ga Morgan mangi nnyo okusinga agange ate kati gwe poliisi bw'obanga omanyi gwe Morgan kitegeeza bw'omumatira nti mugezi kaakati gwoloza nti poliisi yonna ayinza okugisinga amagezi bw'abanga yakusinga natya nalowooza nti nno sijja kumalako bulungi kwe kusalawo okusooka eno mwe munyambe wagendako ku LC nedda nnyabo ngamba LC y'okukyalo kuba ogambye muli bakukyalo ennyabo saagendako ku LC kwegamba tolina gye wali owawabiddeko sina bonna okuggyako ffe aba famire abakimanyiiko naye nga mu LC sigendangayo nnyabo lwaki obadde n'essuubi nti wakimanyi nti nno n'ekyapa kye yaba wayinza okuba nga yakicuppula najja omanyi kati babikola ababbi b'ettaka
afuna ekyapa nafuna mu duplicate gwobeera nekyapa kyo nga waliwo ate omulala alina ekyapa ekiri original. Mbadde nsaba nkwate ku mwami ono buuna akuba Morgan. Hello? Mwami Morgan gyebaleko ssebo. Okay, nzigyeko naye si nsonga. Nja kuddamu mukubire. Tujja kukwatagana. Kyembadde ngamba nti ebiseera ebisinga abantu babeera nayo zino empapula. Hello? Ngoza talina airtime kamukubire. Kale, katugende maaso ne program yaffe. Kyembadde nkugamba nti kati mwamukwasa. Hello? Hello? Morgan? Morgan? Oyogera nze Ann? Yeniyo anti program njiraba. Nsaba oveeko wali TV katini? Nvuddewo nnyama. Kakati omukyalo ono ebbaluwa obugambe program ogiraba era n'ebbaluwa wagiwulidde. Kyendeezako. Nakaddawo wakana akabira bakati nsanzeko TV kuba gye ndabawo. Okay. Kakati omukyalo ono wamuleetera obukosefu olw'okuba nti yakwesiga ennyabo. N'akuwa ebipapula bye obitambuze omufunire ekyapa omusalireko ekikye ate n'omulimba nti ekyapa kyavudde ate n'omwana ogamba byakulemya ogenda muddeza ssente ze kati ekituufu kyeki? Kakati kye naalisuubidde maama ndowooza ekisinga okuba ekikulu nga kyandibadde nemba nga nsobodde okubeera nga ntudde awo waatudde nga naye waali n'ayogera nga nange njogera kuba ku ssimu nyiza okulimba nga njogera ebyobulimba nga muwaayiriza kubanga byayogedde akatono kempuliddeko neewuunya ate era mwewuunya naye ate era sikyewuunya nnyo kubeera yeeyo bwatyo yeye embeera ye bwatyo kati ensonga lwaki njagala waliwo abantu basatu benjagala babeere nabaawo waliwo bbaawe mwami we waliwo mwami we waliwo omulala eyamuguza ettaka eryo lyayogera musajja mukulu waliwo n'omulala omuvuka muyita Christopher be bantu be so naalyagadde okwogera kyonna nga weebali kubanga omanyi omuntu bw'osirika omuntu ate akuyitira ddala akufuula omusiru naye ngezezaako okusirika nsirise nkoze buli kimu naate yalabira alabika nga yampitira ddala omusiwasema oyo gwolaba ne bwenzija nenkulaga mu bulago bwange ninamu enjala ze era Saamunyega ng'anoonya nti nze mukube yagende ku poliisi Saamunyega naye ndaba nsirise ekooye mpulira nga kindi wano mu bulago kati njagala mbeerekawo nga naye waali nange nga wendi ku mpewo ogwo tutandika okubaako kye twogera kyensaba okusabako kugenda kutuukirira era weebale nnyo okuba ng'okutta essimu yange owulira ngenda kusaba olw'omukaaga olujja leeta buli gw'omanyi nti kino ekintu kimukwatako anaakujulira nebbawe bwakkiriza muleete ogenda komawo Saturday jja kubanga njagala ensonga eno tugigonjole paka gyeggwera omukyalo ono omusasule essente ze ezenkwagulo nja kwagala nnyo okuziraba n'abantu bazirabe kubanga jjukira nawe olina erinnya ly'okukuuma oli musajja olina aba okola nabo emirimu olina famire okitegeera
ngendi ngenzo tuka wakanga mukyala wange atudde ali mu kulaba TV kuba TV gye tulaba ewaka ngenzo okutuuka nga atudde ali mu kulaba TV. Kale kakati ngenda kukusaba kuwa mukaago olujja bonna boyagala bakuyambe okulumiriza ono omukyala naawe nnyabo bingi byonna byenjagala okubeera nga nzija nabyo bingi byonna byenjagala okubeera nga nzija nabyo nga bo be babintuusizaako. ono ne bbaawe oba ye n'emikwano gye mami neyanziza ku lw'omukaaga ku lw'omukaaga njagala nzimbeerawo ku mpewo neyanziza nnyo webale kwata simu yange Morgan era nkwagaliza ekiro kino saawa meka nyero tujja kukwatagana ku ssaawa emu ey'akawungeezi neyanziza kale sebo webale nnyo webalire ddala bana abalabi baffe abalungi aba ABS omwami Morgan atuuse eka nasanga ABS nga yeriko ng'ate erinnya lye eryogerwa n'afuna okutya naye alina byayogedde kyokka mu besigenda kukola sigenda kukkiriza kwongera ku bigambo Morgan byayogedde kubanga agambye ayagala ayogere nga naawe wooli nga mugakoze eki mugasimbaganye kyangenda okukusaba saagala muddeyo ku kyalo mulwane muyombe agambye wamusimbadde enjala saagala mukikole olw'omukaaga olujja tugenda kukwatagana tugenda kukola kye bayita part 2 ey'akantu kano naye nga sinnafundikira sheeno ngenda kusaba Regan ompe ku masimu ag'abalabi baffe abalungi tube nga tusumulula lines tufune okuteesa n'okuwabulwa kasita ekirungi n'eddoboozi lya Morgan tuliwuliddeko ali ku ssimu hello kyensaba ekirala bw'okuba essimu bambi osemberako n'ova wali TV ne tuba nga tusobola okuwuliziganya bulungi hello kale ndowooza tewannaba waakuba naye ng'ensonga enkulu eri nti amazima tujja gazuula tetujja kusala oba gwa hello nsaba bankontrolingireko kantu ako hello sorry bambi abadde akubye n'ovaako naye si nsonga webale kuba era webale kubera hello kale ssebo njogera ne mwami anoono era osinziddewa oyo omukyala ono Richard Nakasajja Regan yembadde nga esebo omukyala ayinza okubanga yamusobya ayinza okubanga akukwatagana n'oyo omusajja kubanga omusajja ate muzibu ayogedde bulungi nga zijja kuba wakati waabwe neyanziza nnyo ssebo webale kuteesa era nga kyekintu kyetusinga okwagala twagala nnyo ensonga zibe nga ziggwa ate nga ziggwa mu bulungi kakati omwami oyo bw'aba akkiriza naye ku lw'omukaaga ajja atunnyonnyola ekyaliwo ekituufu tujja kuba tukitegeera naye obuswavu abe nga abwejjako oba oli awo n'omukyala naye talina musango kubanga yakola n'agula puloti ye ate n'atafuna kye yali asuubira mu munne ate nga mulirwanaawe ate nga mulokole hello kale abalabi baffe abalungi sorry lines dropping andoza network si nungi naye nga mu lw'omukaaga olujja tugenda mu maaso n'ebbaluwa eno era abali mu bbaluwa eno babe nga batunnyonnyola biki byennyini ebyaliwo biki ebyatuukawo okutuuka ku kino kyava ku ki era ssaawa zino kituuseewa balabi baffe mubadde balungi nnyo abeekuumireko ABS TV era nga ngenda basaba mukama akuuma takumira mpeera musule bulungi mweraba oli